omuka bwegunakka Bobi Wine ajja kuddaano bamwene kasente. Waliwo gwe nawulidde amunyumyako akasente. Bajja muwa kasente. Nti alina ke yafunye ate. Nze sinnafuna Gashumba. Kimanyi. Gashumba muwulidde. Naye tosobola kwewuunya. Agambye miliyoni 10. Ezaki? Dola. Ekyokubiri. Munfo. Kyagulanyi bagenda muwaayo ku ssente. Akomyewo. Ekibuuzo kiri kimu. Gw'onoomuwaayo? Bani abo abagenda okumuwaayo ku ssente atali ggwe? Kuba awo w'otudde otuuliddewo ssente, nga ssente z'ofunyeewo mwenna abali awo muzifunye lwa Kyagulanyi. Kyagulanyi muddu waani atali ggwe? Kyagulanyi mukozi waani atali ggwe? Kubanga singa tugatta nnusu ku nnusu, ku ssente mmeka Kyagulanyi z'atadde mu nsawo zammwe, tewali mulala ayinza kumuwaayo oba agwanidde kumuwaayo atali mmwe. Kyagulanyi akyusizza obulamu bwammwe. Bangi mwali mwasiraanira mu mawulire, era bangi mwali temulabanga ku kye bayita ssente bukya mukola mawulire. Mulembe gwa Kyagulanyi otuula awo eddakiika 3 nonnyukawo ne ssente eziwera. Abayimbi, Kyagulanyi mumukozeemu ssente mmeka? Bannamawulire, olaba n'abatembeeyi abataasemberanga ku keeki ya ggwanga, nabo bafunye omukisa ogukola ssente mu linnya Kyagulanyi. Ani oyo agenda okuwa Kyagulanyi ssente atali mmwe? Ani ayina okusooka okusiima Kyagulanyi nga si mmwe? Kyagulanyi bw'aba waakuweebwa ssente zirina kumuweebwa mmwe. Kyagulanyi si muddu wa muntu ssekinnoomu atali mmwe. Omuddu agenda n'akola omusana ne gumwokya, n'alima essamba y'omugagga amajiimi ne gamusala. Naye ekyenjawulo ekiriwo ti amakungula bwe gatuuka abaana b'omugagga be bayambala engoye empya. Omugagga yafuna ssente mu nsawo, mu kuba kwa Kyagulanyi emiggo, mu kubonaabona kwa Kyagulanyi. Weewuunye mwe muzimbyemu amayumba, mwe muvuze ku mmotoka, mwe muweeredde abaana bammwe. Kyagulanyi muddu waani? Era ani oyo gwe mutugamba agenda okumuwaayo ku kasente atali mmwe? The question is, gw'onoomuwaayo? Bw'oba toomuweeyo, teri anaamuwaayo, kuba teri gwakoledde kya nsonga kusinga ggwe. Nkiddamu, Kyagulanyi tewaliiyo gwakoledde kya nsonga kusinga ggwe. Kyagulanyi tewaliiwo gwakyusirizza bulamu kusinga ggwe. Omuntu akusimattula obwavu mu bufunze abeera nga akusimattudde amagombe. Then ani anaawa Kyagulanyi atali ggwe gwe yasimattula amagombe? Anaabeera ani? Omanyi we mutuula awo mu mweso gw'abasiru ne tubulwako akyazizza n'omukyazibwa nga bannaffe ababeera ku Uyaaya. Batuula mu mweso gwabwe ogw'abasiru n'obabuuza kati ani moderator? Era kino kye mukola bwe kutabeera kugeya tukiyite program. Waliwo enjawulo wakati w'okugeya n'okukola program. Abatuula ku Uyaaya mubeera ku mizigo gino egya layini egyepanze, ne mutandika okugeya buli ayitawo, ne mutandika okudisikasinga ku bbaluwa z'abamulongo, kubanga sengolo terubeera muzigo gwa lugambo. Ani moderator? Wabula bagabwe kati gwageya, kakati gwageya, kakati gwageya, kakati gwageya. Program kikaaki nga moderator ne gwe bakyazizza bafaanaganya ebirowoozo. Ng'era moderator bw'akulaba nga gwe gwakyazizza olina ke weerabiddeyo akakujjukiza. Kyova olaba ono Nurudini Ntege yali yassiraane, yali yalemu ensi,
akoze ku TV emyaka n'emyaka mpaawo kaafunye akugambye era twawudde ne Gashumba okeerabidde ye akakujjukiza kubanga muli ku muzigo muli mu kugeya moderator waawa oyo akola ebintu ng'ebyo kyokka omuzigo gwatuuka ne ku TV. Adamu Kkungu juzi namulaba ng'ayina bakyazizza mbu boogerako ono omuvubuka mbusimanya bamufa omusajja yakaabye bannange omusajja yakaabye yakyaza munyagwa omusajja yakaabye. Adamu Kkungu muse professioni zammwe ebbaluwa zammwe zeetaaga kuyuzibwa kubanga temuli bannamawulire mwafuuka abageyi nga ne TV zennyini mainstream muzifudde emizigo gy'olugambo. Kyagulanyi ajja kuweebwayo kasente ng'akomyewo. The question is, ali worth ezenkana ki? bwe baamusuubiza miliyoni $10. Miliyoni $10 bwe mbaliriramu tezisukka bukadde 3 buwumbi 3. Kyagulanyi bw'aba alina kuweebwa buwumbi 3 asaasaanyiziddwamu mmeka? Ng'abayimbi bokka bagenda ne babawo obuwumbi 10, baddiikuula ne bagenda ne babawo obuwumbi 10, abapromota ne bagenda ne babawo obuwumbi 10. Senga tuteeka ssente ku ssente ze bawadde bapromota bokka nga sinnagattako bayimbi, olowooza ziri mmeka? Kakati Kyagulanyi bw'ebeera project teyinza kubanga omusaala gwayo gwa bukadde bwa buwumbi 3 bwokka oba gwa bukadde bwa $10. Oba omubbye era oba omusedde. Mwe Kyagulanyi mumumanyi? Gwe kyogamba nti project kwolidde emyaka 5 oba myaka 8 eri wathe obukadde bwa $10 bwokka. Tugatte buli omu byafunye mu Kyagulanyi wadde nga ababifunye abamu boonoona kuba Kyagulanyi abadde nnyanja nga buli omu ajja n'asena n'enkya ng'asuubira okujja era n'asena. Naye tukuŋŋaanye ebiriwo buli omu kyajje mu Kyagulanyi. Mulowooza ziri miliyoni $10 mmeka? Kakati miliyoni $10 zokka oba tomusedde? Ali worth mmeka? Ffe bannayuganda tusobola okusondera Kyagulanyi obukadde bwa $10 bw'oyogerako ezo si ssente. Kituufu Kyagulanyi bw'anaakomawo ajja kufunayo ku ssente naye enjawulo eriwo. Agenda kukomawo yeewa nga tebamuwa. If you know, you know. Naye okuddaawo n'okalaakalana ng'ekikoola ky'ataba n'obanga eddiba ly'ente erimaze okukalanguzibwa n'odda ku oli n'owangukira amannyo. Oli omwana ozaala muzaale, oli omwana muto nnyo ku ggwe, oswala funamu okwekuba mu mutima bwe weetunuulira mu ndabirwamu omuntu oyo gw'olabamu mugambe nze nsaana okuba ng'ono omwana gwe nfudde ekivumo. Nali luddawa mu budde bwange obutuufu obw'okukola, naye ate ne sikunenya nnyo lwa nsonga olaba n'abakusinga ku myaka, abakusinga ku bugagga, bawulira bakyali baluvunga ente gye bayita Kyagulanyi, bakyalina oggikama ng'ate bamaze kugikuba biggwa by'amatovu. Jeno Nalweyiso nkulamusizzaako, gyebale gye mutuusaako engalo. Tusaboddemu otunyumizeko ku mboozi ya John Galanga mu kuziika John Galanga. Jeno Nalweyiso tumalireyo ku mboozi y'okuziika John Galanga. Wekkuse abuulira omugezi takoowa mimwa. Wekkuse kiddamu, wekkuse kubanga buli kyonoonya okifunye. Wekkuse
Taka ku bigere. Media tour. Ogenda kukoona. Lekera okukakkanya Kyagulanyi n'okumulaba nga atasaanidde. Gwe wajja ofaanana otya? Joyina kaki. Tuteeke ku minzaani Kyagulanyi wa leero anoonya. Nammwe mwanoonyeza. Ani yali agwanidde? Wekkuse. Jeno Nalweyiso wekkuse. Enjo Sekandi tulaba aliwo project egenda mu maaso okukkakkanya legase ya Pawulo era nga waliwo omunene agivujja ayagala n'okufuna music wa kafeero ku bwereere nga bwe yamanyiira okudondola abayimbi n'abateeka mu nsawo ze. Batuuse ku mbeera egamba nti Enjo Sekandi ye yawandiika oluyimba Kampala mu kkooti. Nzikirizza gwe yaluwandiika. Naye Pawulo yatugamba akomawo olutuulo oluddako kubanga yaleka kkooti eri adijaniddi. Tuwe olutuula lwa kkooti eddako. Gwe wooli kaluwandiika. Nga ne bwemba njagala nga ne bwemba sirinaamu zirya nnyama ndi ebyenda n'enzikakkanya appetite. Pawulo bw'aba yali nnyama ggwe byenda. Tuwe paati ey'okubiri ey'oluyimba Kampala mu kkooti. Tujula ki okumiisinga sitoole eyo ne tugamba nti Pawulo yafa tagitumaliddeeyo, kkooti eddemu etuule? Kubanga ggwe omuwandiisi wooli. Ate olaba engatto Pawulo ze yeegulira wazambala okutulaga nti ggwe musikaawe. Ebyuma bya kabula dda wabikozesa okutulaga nti ggwe musikaawe. Eddoboozi lya kafeero wayongeramu okutulaga nti ggwe musikaawe. Tuwe paati tu eya Kampala mu kkooti. As simple as that. Gwe wawandiika nzikiriza. Tuwe paati tu eya Kampala mu kkooti. Sebatta bwe yali awandiika oluyimba nva ku musawo, Sebbaale yaliwo era yamuyita. Era Sebbaale yateekamu ebigambo bye ebirungi bingi mu luyimba olwo, naye yali ayiga kuwandiika. Sebbaale yatuuka ekiseera n'alaba nga yategeerera Sebatta olw'okuba abadde nga amuyita n'abeerawo mu kuwandiika. Nze muwandiikira. N'agenda n'akola ekibiina kyabwe ekya Zebula. N'akubirayo n'oluyimba nti kaasangwawo. Atutta atumalawo. Tayagaliza. Gye yakoma nze mmanyiyo. Yamala kwetondera Sebatta okufunamu kalembereza ekyenjawulo. Fred yali mulamu. Kibi nnyo okutuula ne Pawulo n'obaako ky'omuteeramu mu luyimba n'ogaa nze muwandiikidde. Ebeere vidiyo ng'eno nsobola okwebuuzaako nga waayi guno mulamu ankoze ntya? Ekyo ekitono ekigambo ekimu ky'otaddemu tekikufuula nannyini vidiyo. Era waliwo omu gwe baateekateeka yabalimba ab'Ebulaaya eyo nze mmutegeerera ne bamuteekateeka ng'effumu erina okummaliriza. Bwe lyalema okummaliriza mu bwengula ne lijja mu buntu limmalirize. Lyalemwa ne bwe lirifa abaana baalyo balibuuka omulambo gwalyo ng'ate batadde ne masiki ku mimwa lwakwepankira ku jjinja eryawagala ekiso, lwakwepankira ku muweesi. Muganda agamba nti kitya muweesi. Teweepankiranga ku muweesi, tomanyiranga omuweesi. Enjo Sekandi wakubye Pawulo endongo. Mu ndongo bwe nkuyigiriza endongo tokkirizibwa kunkuba ndongo. Enjo Sekandi wakubye Pawulo endongo. Bannange zino empaka ziggweewo temweruma mannyo. Enjo Sekandi
bwe kuba kiri nti yeyawandiikiranga Kapeero original pen weeri atuwandiikire Kampala mu kkooti tu. Then tuteeke ku minzaani eyawandiika luli eyawandiika luno ate mupiira gooleba yagiteebye si yakubye paasi enze yeekolera Itongwa Angel wakubye Pawulo endongo amuvumya amagufa.